bw'oba osazeewo okwesiga Katonda mwesigire ddala. Bw'oba tomwesiga genda osamirire eddala gy'oyagala okubeera beererayo ddala. Oba otegere kye ŋŋamba, bw'abanga Katonda tomusobola muwera ddala bulamu bwo, eyo ewalala gy'osigaza obugere genderayo ddala. Katonda ayagala abali fully committed. That's it. Kiwandiike, Katonda ayagala abali fully committed. Teweesiga Katonda nga tetomwesiga. Bakubuuza olifumbirwa ddi, nnindirira Mukama naye nga nawe omanyi sig'olinda. Don't be a double-minded person. Tobeeranga kirumira mpuyi bbiri nga bano abasumba b'abalokole abadda mu ddiini, abambala ebigoye by'eddiini bye baali batayambalanga nako mu kika, abeeyita tayitozi z'eddiini, abatuula mu nkiiko ez'okukola policies ez'okunyigirizanga obulokole buli lunaku. Don't be a double-minded person. Trust God like a fool. Baleke bakuyite musiru. In fact, kuva dda tewali muntu yeesiga Katonda gwe baalabamu amagezi. Amagezi bagalaba Katonda afudde. Baalabanga Danyeri ng'omusiru. Ne kabaka n'amubuuza n'eggwe. Kintu kitono nnyo etteeka lye baayita sinza businza. N'abagamba nsinza Katonda ogwo. Teri Katonda mulala mulamu bwange. Kabaka ne bamugamba nti musule mu kinnya, ate etteeka ly'Abamedi n'Abaperusi terikyuka. Ne bamuteeka mu kinnya. Katonda talina tteeka ly'atakyusa. Ne bw'oba neeyakukunamira gwe weesibe mu Katonda ate obeereremu ddala. Talina Mukama kyatakyusa. Danyeri ne bamuteeka mu nnyabo empologoma ne bateekako ejjinja ne bawandiikako n'obubonero n'abeereyo ne yeebaka. Empologoma tebamuwulirako nga nnyabo yabeera ne bagamba zimulidde kasirise talajanye. Ne bagenda nga basanyuka awedde omulokole nga taggwa. Mpozi ng'oli mulokolerokole kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Omuntu asaba Katonda taggwa. Amaanyi ge tulina gali mu kusaba. Ne baba kukwata ne bafulumya woofiisi bw'aba yateekateeka nti awo alituukiriza ebikufaako, oligenda okudda mu ofiisi eyo ng'oli waggulu w'abateesi. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu akuteeke waggulu, abalabe baabateeke wansi w'ebigere ebyo, obalengerengako bw'oti nga nabo bakulengerako bwe bati. Kikubeeko. Saba. Saba okutuuka nga nabo by'osaba tokyabitegera naye nga omanyi kimu kyokka nti nsaba Katonda era gwe neesize. Sabira emirimu gyo, sabira obulamu bwo, sabira future yo, longoosa omutima gwo, akuloga takuyigirizanga obulogo. Ewaffe Masaka gye nakulira balina enjogera embi nti bagamba batya akukola obubi akwerabiza Katonda. Akukola obubi takwerabizanga Katonda nabe tofunanga gutima ng'ogwabwe. Baleke babeere n'omutima omubi, gwe beera ne clean heart, beera ne pure heart. Bw'oba osaba tobateekako birowoozo byo, kola mirimo gyo. Namba emu, weesige Mukama. Namba bbiri, kola nnyo okutuuka ne kabaka w'ensi lwaligamba nti weebala emirimu. Obulangira bw'omukopi kwekolera. Abavubuka mwejjeemu ebyo ebyokubeerawo ng'osabiriza akaasa, osabiriza obudo. Tewali yali asabiriza n'agula poloti. Teri yali asabiriza n'azimba. Ate mweyongereko okubeera n'amagezi. Bulaba ng'ofuuse musajja wasa. Mwagala nnyo Mukama naye obwenzi bugenda batwala mu geyeena. Sera kituuka ng'omubiri gutabuse ate nga n'abeetega weebali. Wasa obeera organized. Abawulu balya ssente nnyingi okusinga abafumbo. Osobola okuyingira mu karestaurant olw'eggulo
n'osaba ku magi n'ekyayi wamata oba wakabimala muno olira ngera olubuto olukalu noga ne bampa amatooke n'omuceere n'ekyennyanja nenjagala kitwe ne bakuwa omutwe oba wakabimaliriza bwoti noga ne bampe n'ekisoda ekinene lero za bampe bubiri obutono ogenda ogattagattamu bwoti ng'olira emitwalo 5 abafumbo eka baleka emitwalo 2 tosobola kukulaakulana nga toli mufumbo oba oli muntu mukulu wasa. Nja kutuuka ekiseera mbuuza abawala nti mwabuuziza ku galenzi ago gawasa ddi? Tulina abawala bangi mu kyaki batandise ofuuka abayaayi. Abalenzi bangi balowooza nti abakazi balya nnyo naye nga tebalina na kye balya. Gw'opulaninga otya omwaka vision book yo oteekamu otya enkulaakulana ng'oli bwomu. Wanji opulaninga otya omwaka vision book yo oteekamu otya enkulaakulana ng'oli bwomu. Ogamba nti ogenda kukola biki? Ennyumba y'omuntu terimu wadde fooko. Funa omukazi. Bawoza abakazi bangi naye si bangi. Muganya okugyawo bakazi bammwe. Funa omukazi opulaninga ebigenda. Onagenda kuwasa kati kiteredde. Bane enjiri gyekoma okulawo n'okugasa abantu neyanziza mutabani. Omulabi bw'oba tonaba kuwasa zeze esaatu ez'oyambala. Tebabula abatanawasa. Ayambala essaati esibawa n'akanyama. Naye nga naye abatayagadde onoonya akasaati akamangu akataakulwise mu kwoza na ggolola. Mukama alituukiriza ebigambo ebikufaako. Naye abituukiriza nga nawe oli complete. Bw'oba tolina mukyala tobeera complete. Nammwe abawala mutuyambe muleme kubeera basiru. Abantu bano abaganya okuwasa mwe mubabeezaawo. Otwalayo ebibyo okulw'omukaaga oluwombo lwa busa. Tuba twakagamba nti wasa naye naga ne kati mpasizaaki n'ennyonta sirina. Mubalumye ennyonta emala. Mukama abawa omukisa. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oh, somebody shout hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Waliwo ekyakyusa obulamu bwange kwali kutwala Yesu kubeera mulokozi wange. Nsaba omuntu omwa oba babiri abagamba leero Omusumba kubira Mukama engalo ez'amaanyi omusajja asituse mu bwangu nga sina na kye nnaayogedde. Jangu obulamu obuwe Mukama waffe Yesu. Ye yaddira omuntu eyali talina kyali n'amufuula kye weegomba olwaleero. Agamba njagala kulokoka olwaleero. Agamba mbadde mulokole naye nga sibitegeera bulungi. Leero mpulira nga nyina eddala lye ŋŋenzeeko. Njagala kwesiga Mukama fule. Njagala kulokoka nzigwereyo. Situuka ku bigere ebyo jangu nkusabira omukisa oguli special. Oyagala kulokoka ogwereyo. Mubakubireko mu ngalo abaana ba Katonda abo abavaayo. Bakubireko mu ngalo abavubuka abo abavaayo okuwa Mukama waffe Yesu obulamu. Zikubire waggulu zinoge mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zikubire waggulu zinoge bwenti bwe navaayo nange saamanya nti Mukama yena byapanga nti obulamu bwange ali bukyusa. Nange saamanya nti kenvuddeyo okulokoka kati nzuukidde. Amannya gange galimala ne gategerekeka. Nabeerangawo nga sinalokoka nga siwali amanyi mannya gange. N'akamu n'akatono buli omuntu lyasanga lyampita ate nga sibayombesa. Bw'ompita nseenene bwe mbaze naleese ndi nseenene. Bw'ompita siriwaya bwe mba gwe nnina ndi siriwaya. Bw'ompita leesu bwe mba naleese leesu ndi leesu. Bw'ompita afupeti bwe mba naleese afupeti zeezo. I didn't have a name. My identity was lost.
But when I gave my life to Christ, everything resurrected. Yes, mugenda kuwangala. Nalokoka 1992 gy'emyaka ati 30 bwe nalokoka balowooza nsiri wadde ngenda kufa ate ngenda nakufa bwavu. Bw'oba onoonya abaavu obanoonyeza wange kati kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. So decision gye mukoze yesinga. When you choose to give your life to Christ, that's the greatest decision of life. Imusse emikono gyo waggulu n'abali ku Solo FM n'abali ku Solo TV, imusse emikono gyo. Naawe yalokokedde agamba sina kyembulako za bujje endagaano zo. Mukama afana atera okudda naye nga tannadda. Tweterereze ddala. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza, nsazeewo okuleka ekibi, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Endagaano zonna ez'ebika, ez'amawanga, eziva ku bukojja, ez'omu kika, eziva ku Adamu ne Eva, ez'ekibi ekisikire, nzeekutulako olwaleero era nzinaaba mu musaayi gwa Yesu. Naaba mu musaayi gwa Yesu, zinaabe endagaano. Endagaano zinaabe mu musaayi gwa Yesu. Endagaano zinaabe mu musaayi gwa Yesu. Endagaano zonna zinaabe mu musaayi gwa Yesu. Bye wabuuka mu masaŋŋanzira, bye wasanga eyo yonna gye wayitira, Katonda abikuwonyeze ddala mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Akusumulule obeere wa ddembe. Yimusa emikono gy'ogamba nti ayi Yesu, nsazeewo okulokoka olwaleero. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Kwegayiridde Mukama wange Yesu, sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gave mu kulemererwa, gave mu bwavu, gave mu buyinike, gave mu kubonaabona. Wandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangwala, mu kuwangula, mu kugassa, mu kusanyuka, mu kugaggawala, n'obugagga bwange bukole mu bwakabaka bwo, ate nange nkyuke ekika kya kitange nkikyuse. Ndokosaayi Mukama, nkusabayo ekirabo, Omwoyo Omutukuvu. Mpa Omwoyo Omutukuvu ajjule mu bulamu bwange, aluŋŋamye amagenda gange, amagezi ge gemba nkoleramu byonna. Eyayamba Bujjingo mu bujulizi bwe mpulidde, manyi ogenda kunnyamba. Ndokose, sigenda kudda mabega mu linnya lya Yesu. Amiina. Zikubira waggulu olw'abaana abakkiriza Yesu abali ku Solo FM n'abali ku Solo TV. Imusa emikono nkusabire. Nsaba ebigere by'okuva olwaleero biruŋŋamizibwe Katonda. Bayibuli egamba nti abaluŋŋamizibwa Omwoyo be baana ba Katonda. Akujjuza Omwoyo era akufuula ekitonde kijja, ebyedda byonna biggweewo. Nsabira abalokose ng'olina endwadde mu musaayi, olina endwadde mu mubiri, olina byototegeera, olina ebibadde bikutambula oba ebikutuulamu, bikute! Otambule ng'oli muwala wa ddembe, otambule ng'oli mulenzi wa ddembe, otambule ng'oli muvubuka wa ddembe, otambule ng'oli musajja wa ddembe, otambule ng'oli mukazi wa ddembe. Katonda y'aba afuga mu bulamu bwo, akutemere kube watali kkubo. Mu kaseera katono nnyo ababadde bakumanyi batandika okulokoka nga bagamba Katonda bwe bamutegedde ye Katonda omulamu. Nkusabidde mu linnya lya Yesu akukole bulungi okusinga bwankoze. Endwadde zisigale ku musaalaba, obwavu busigale ku musaalaba, ebisiraani bisigale ku musaalaba. Okufa ng'oli muto Mukama akusazeemu leero, otambule ng'oli wakuwangaala, wakuwangula, wagaggawala. Ku nkomerero ya byonna tusikire wamu obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Gamba amiina, gamba amiina, gamba amiina. In Jesus name. Tambula mpola mpola odde mu kifo kyo. Mwebale kuwa Yesu obulamu, mwebale kulokoka. Obakubireko mu ngalo abagole ba Yesu nga bakomawo. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byo.
Sunday service egenda kuba y'amaanyi nnyo bwe tumaliriza ekisibo ky'ennaku 14 era Sunday service tuyise mwenna abalokole n'abatali balokole. Sunday service simwe mujja okukwata amafuta mugeeteekeko, nze nja okuba anointinga muntu ku muntu mu linnya lya Mukama Yesu.